Gwe mwana muto nnyo abantu bwe bagamba. Muto kankubuuze mwadde mwagala mpase Nandujja oba Namirembe bitamazire? Come again? Mwadde mwagala mpase Nandujja oba Namirembe bitamazire? Hey! Mutwali under age. Bagamba mbagerageranya naawe. Bani abali ku social media. Bani mbomba manyi. Abasinga balumba malayika. These are failures ganaga kaza gafuwe mindi. Gagadde abasajja 10 teri akyala waabwe. Omanyi kye kitegeeza kungu. Mu Kampala muno mulimu abawala bazaala ekyanja, ebugoloobi, ekkololo, entinda, emunyonyo, embuya. Gashumba n'abalekawo mwenna wano. Navuga nayita empigi. Lindako nempita empigi. Nempita Masaka, nempita Bukoma Nsimbi, nempita Sembabule, nengende Lwemiyaga ensi gyekoma. Kiki kitegeeza nti ebintu kitegeeza ebintu ebyebbeeyi bibeera hidden under. Kakati mwabawala mbuno the guy is not romantic. Nonsense. Mwagala romanciness eri public over eri private. Romance mwagala efaanana mwagala eri public over eri private. Omusajja ayinza okuga nti I love you nga takwagala nga ebikolwa. Ebikolwa kye. Kankubulire kirala. Bwe nalaba malayika oyo nga yakamala okusoma. Nga ina degree mu nemuzaayo kola masters. Wow. She holds a masters? Yes, ali mu kusoma masters. Nkwongera ekirala. Namukwana talina mmotoka. Like any other girl. Nga alinya boda ne taxi. Nimugamba nayo manyi. Omanyi ti yalinyako boda okumala emyezi nga 8. Ngoli naye. Ngolo ntestinga ndabe ono yajja kunona byange obali ku kirala. Nimugamba you know what dayo mu driving school. Wow. Sorry genda muki? Mu driving school. Oyigo kuvuga emmotoka. Ngaloza nsaaga biki. Nagenda mu driving school. Driving school je nasoko mutwala munga eri fake. Teyayiga. Ne mutwala mu ndala bagita triple A. Nayiga. Era ba triple A bamumanyi. Era okuveda nga mumanyi mukyalawo. January this year ne mugulire emmotoka brand new car. Ebifana ebyo tebiriyo. Ne mugulira akamotoka akali simple milioni za 3.7. Ne mugamba tandika na kamotoka akatono oyige okuvuga. Bono malo ku masteringa nkube muloka gye balagira. Ziriyo zimalayo. Emboloka ina airbags 15. You get it? Kubanga omwana yakamala okuyiga mu driving school. You can't give her a huge car. Wana lega kamotoka akamukenda bi ku social media. Obake. Yes. Abaga kano mwami Gashumba. Kati akugamba akulaga akake. Agamba nti akamotoka ewobe tebalina na musumali gwa motoka. Festwera gatukola ebintu omuyaya agamba process by process. Festu zimbide relationship yaffe on bachita batya. Showbiz. Sina showbiz ebintu ebiri fake. Gwe kungu tomanyiyo bantu bagenda kwanjwa ne bapangise motoka mu mabondi. Anje. Mu bondi. No pangise motoka mu bondi no giraganga mu bamalayika oluvayo neddayo muki. Mu bondi. Omwana yakamala yakatandika okuvuga emmotoka oyala mugulira kijiwagon oba Range Rover no atandika nakamotoka akato okuyiga ayige kubanga nakaka kolobeza yakakokolobola minu yesimanyi. You get it? Yes, it's normal, it's expected. Eche baita abazimba obufumbo bwabwe forever si bwakweraga. Okay. Kubanga akamotoka ako bakaleta awaka yagamba is this car mine? And yes. Because you believe in. You get it? Okay. Kati ekirala. Sigambye ekyo. Ne mufunira omulimu. He's already working. Yes. Ekyo bayita mwawule. Na kibagamba wano omusajja akufaako he will inject in you, not on you. He will not inject you. No, he will not he will inject in you. Ajja kusigamu. Tajja kuspendingira ko lavishly. Bunyashi. Mutasola kwambala gomesi na tumbira ani akugenze nkagala byonna byenjagala abiyina gobo yagala kabina bakwane nze nyina muto wange ayagala bana bachala sino truck amagulu 10 40 tani ye bakolaki patemberiye oyagala ono. Yes gwe byoyagala tewawasiriza family wewasiriza otegeera ekisooka mami wanga amaze omwaka mulamba nga amanyi malayika ono. Yes. Ndayiranga ntya Katonda. Mami wanga abadde tankubirangako simu n'atambuuza malayika ali atya. My mother. The malayika bwatu nga. Yes. Eri bula bula bula.
Malayika bwakoma wawaka nga tannaba kubaako kyakoze alina okugenda mu kiyungu akakasebe yabagambye okufumba bye bafumbye nti yes alinnye amadaala ge alabe Netflix anaabeko wentukira waka nga ayokyalinga nga kuuka oyitegeera omukazi owange talina kuwunya butungulu sirese mukazi wakunfumbira mmere no Malayika tafumba lwaki afumba simulese kufumba kundabirira abafumbi tebaliwo bw'aba yagadde okufumba ng'akyagadde demberi nene embeera muno emmere ewooma ya mukazi nga yagifumbye nonsense emmere ewooma nene embeera muno emmere ewooma ya mukazi nga yagifumbye nonsense emmere ewooma ya mukazi nga agifumbye sanfumbira mmere kiri bwe kiti omukozi ajja kutegeka emmere omukyala waagende mu kiyungu agikole ki ajule yes byanjawulo sirese kuuku oli muvandimu amalayo 10 ku 10 origino bino bujjo byembagamba nti nze omukyala wange tayinza kukwata ku musaala gwe buli kimu kimukolera ndayiranga nti Mungu bwemba nimba Katonda mpa ekibonze kyasinze buli kyenyina kinzijeko simanyi na sente ze gyaziteeka it's money nawulira ayina petrol station kwanywa amafuta kasitegena mu kwota nga ddeyo bagijjuza fuulu mukyalawo bwemba nimba Katonda mpa ekibonerizo kubanga that's the typical African man a typical African man ayina okulabirira mukyala we muve kumwe bali mu dating abatabafaako bino byempulira mbuno mbukati walo 50-50 ng'ogenda ku date n'omuvubuka n'asasula 50 naye n'osasula 50 mbubiruza waka sasula amazzi nawe n'ogasasula mbone fees oyo taba musajja odatinga kiyenje okitegeera obeera otya n'omusajja ng'omudatinze for some time nga wardrop yo tolaba kantu keryaggulidde duka 10 oyo you are dating oli mu datinga message ekintu ekibeera mu kabada nga tiyina kyateekamu omukazi noba n'omusajja 6 months a year tolaba ka necklace tolaba na kabura tolaba kantu ko nti ka boyfriend wo n'ogamba mwina future yo wali kunyunyunta bunyunyunse omuwala boyfriend wo yafunamu ayina za iPhone 15-16 gwena ka Tecno ne ka Itel bwokwata nga bambi ne network ebula gwenjagala oba kuyisiza bwatyo nga mukyali mapenzi what will happen nga kubi empeta oshegera doza namulabira wano nga mukyali mu kudesi signs the red flag says wayogira ko yes okitegeera kiri very important ebintu bino tubiraba kankusese family yansaba abantu 50 mwena mikwano gyange mwenna abandaba nina ku apologizinga gye muli family ya limiting abantu benyino genda nabo bajiri abantu baba limiting era ne basukkawo okuba twadenga 12 okitegeera mwenna nade sola batwala nade sisobola kubanga bali mitinga numbers mujukire omukolo gw'okwanjula family y'omuwala yebaamu ne exclusive rights okitegeera so mwenna besayise temugamba nti Gashumba tatwagala no munnange bebansalirawo oyogeranga omukyalo ono obimukolera watugamba wano omukyala wo tasobola kuwunya mukka omukyala wo alaba DSTV nosanga nga wakyogera otya ogugu gwakubeera bubeezaawo nosanga nga there is a word you used kanzije ekisooka DSTV si mawulire mu family kiro okutandika okutegeera nga tulaba DSTV nagugamba omukyala wange this is her schedule when she wakes up ayina okugamba batuyamba ku mirimu awaka that's her role nze sibiyingiramu actually nze n'okuyingira mu kiyungu mpulira nswala ayina okubagamba lunch mufumbe matooke kawunga lumonde oba n'enkoko n'ebirala n'agenda okukola bw'akomawo ekawungeezi let's say sapa n'abagamba mufumbe matooke kawunga muceeri bulabulabula malayika bw'akomawo awaka nga tannaba kubaako kyakoze ayina okugenda mu kiyungu akakasebe yabagambye okufumba bye bafumbye nti yes alinnye amadaala ge alabe Netflix anaabeko wentukira waka nga ayokyalinga nga kuuka oyitegeera omukazi owange talina kuwunya butungulu sirese mukazi wakunfumbira mmere no malayika tafumba lwaki afumba simulese kufumba kundabirira abafumbi tebaliwo bw'aba yagadde okufumba ng'akyagadde demberi
nene mbera mbuno emmere woma ya mukazi nga yagifumbye nonsense emmere woma ya mukazi nga yagifumbye fananeti era nkiwulira nnyo nstanfumbira mmere kiri bwe kiti omukozi ajja kutegeka emmere omukyala wagende mu kiyungu agikole ki ajule yes byanjawulo sirese mufu sirese kuuku oli muvandimu amalayo 10 ku 10 original okitegere you cannot say you have a Paris nga temuli bafumbi a friend yali akola mu banka yamiza yena akasajja akakopi nga akasajja kamanyi okuzuuka ku saa mwenda ogwekyo ne kaizo okudda akasanga mwenda nga kava mugomoka ne kamugamba mbukagala binyeebwe ebirimu obubaala obutiko obubaala omukazi n'avuga mayiro nga 3 okuva gye basula najja ekasubi n'agula ebinyeebwa n'ebitiko n'abifumba bigenda okujja nga kebasedda kafuluuta kalinganga akabizi akaberege ekiro olwala naddayo musajja nayo sawanganya n'agamba mukyala njagala kirenge molokonyi ebyo kati kankusese omusajja ku levo yange oyina okuba ne washing machine awaka siba kiri washing machine awaka maid bw'atwala engoye towels n'aziteeka mu washing machine n'ezikuba olya her duty is very simple ziteereddwa mu walk-ins mwe zirina okubeera okitegera mukina okuba nembuno omukazi tanteereddeyo mazzi yesu agenda kudda ku nsi myaka 4 egyendaalemu myaka 62 mukyanaabira mu obubaafu obwa bbulu ne busabuni obusigala mu matu omukazi alina okunterayo amazzi omukazi alina okunjoleza simanya andi zange boxers bazisookinga bwe bamala zisookinga ne baziteeka mu ka washing machine kazo nezikuba nezeekaza bwe bibeera segera bwe bityo bibiri mwafumbira emmere nga lwaki agifumba kati uli ekitongole kyakolamu ali busy filing reports every day okimanyi ne live yennaku 5 baali bagimumye okola guno omukolo she must file in reports n'ebirala otegera doozi nti anfumbira emmere anfumbire kino no not me you cannot do that not me saleese kuuku naleese mukyala okitegeera nkwongera ekirala namukwana talina mmotoka like any other girl ng'alinnya boda ne taxi nemugamba naye omanyi nti yalinyako bodaboda okumala emyezi nga 8 ng'olontesitinga ndabe ono yajja kunona byange oba ali ku kirala nemugamba you know what dayo mu driving school sorry genda muki mu driving school oyiga okuvuga emmotoka ng'alowooza nsaaga biki n'agenda mu driving school gye nasooka omutwala mu nga eri fake teyayiga ne mutwala mu ndala bagita triple A nayiga era ba triple A bamumanyi era okuva edda nga mumanyi mukyalawo January this year ne mugulire emmotoka brand new car ebifaananyi ebyo tebiriyo ne mugulira akamotoka akali simple million za 3.7 ne mugamba tandika na kamotoka akatono oyige okuvuga bonomala okumastaringa nkube muluka gye baalagira ziriyo zimalayo emmoloka ina airbags 15 you get it kubanga omwana yakamala okuyiga yakaba mu driving school you can't give her a huge car wano leka kamotoka akamukenda bi ku social media obake yes abaga kano mwami gashumba kati akugamba akulaga akake agamba nti akamotoka ewawe tebalina na musumali gwa motoka festweraga tukola ebintu omuyaya agamba process by process first tuzimbidde relationship yaffe on bakita batya showbiz sina showbiz ebintu ebiri fake gwe kungu tomanyiyo bantu bagenda kwanjula ne bapangisa emmotoka mu mabondi banji mu bondi n'opangisa emmotoka mu bondi n'ogiraganga mu bamalayika oluvayo neddayo mu bondi omwana eyakamala eyakatandika okuvuga emmotoka oyala mugulira kijiwagoni oba Range Rover no atandika n'akamotoka akato ayige kubanga nakakakolobeza yakakokolobola mirundi gyesimanyi you get it yes it's normal it's expected ekyo bayita abazimba obufumbo bwabwe forever si bwakweraga kubanga akamotoka ako bwe bakaleeta awaka yagamba is this car mine nti yes kaza kibelieving you get it kati ekirala sigambye ekyo ne mufunira omulimu he's already working yes ekyo bayita mwawule nakibagamba wano omusajja akufaako he will enjoy
He will not inject you. No, he will not. He will inject in you. Ajja kusigamu. Tajja. Omusajja ono anamanya nti nyina olubuto anfeeko ntigenda mu antinento. Bwe nazaala omwana n'akimanya nti omwana alina okuddayo okusoma. Kyova olaba there are many single mothers outside there. Do you know why? Badetinganga ba fake master. Nabadde ku Serena waliwo Imbi of Rwanda, one of the best artists in Rwanda. The Ben. In fact, don't natubulira n'ekyo era nalabye n'aboogera ku ekyo baakulabye n'ekyalawo nga mugenda bakulabye nga tomukutena ku mukono ali bibi, and since you're here mwami Kashe bajja kuddamu buli kimu. Ate eno sho tugenda gyongerayo tugwa meka 5 kitundu lwatu tuselete muteekeko byonna nja bidda buli kibuuzo agambe olowooza okyali single. Kati ulira ekisooka sigwe kusosogera ne malayika ku mikolo. Kati bano baba jega ba social media baloza mugwe gwasose tubadde ku mikolo mingi naye nkogera neshera tubadde mu State House naye mirundi gye simanyi. Really? Mujefote gye State House olaba malayika taliimu ne bile bifaananyi bye mwekubya mugende ku bifaananyi bya State House. Chovola bano you have sleepy bloggers nga mwali bifaananyi bya State House nga mwali olunaku olumu bayina meeting ewaba mu kyalo oba sister we yali afumbirwa n'atasobola genda because we had a meeting in the State House. Mukebera bifaananyi bya State House mwali kusege amigashumu nanga awo nkute offside ngenda kikulaga nkugajo nani kati abanda byeggulo ku Serena bonga balowooza gwe gusose kyate bakulimba omusajja holdinga enga emikono gyo ku mikono tekitegeeza nti akwagala. Kyovola bamwe abakazi abasinga mutomera muleka wabasajja abali serious bagashumba nobe ne fake master kwata mu ngalo nakufunyisa olubuto nadduka ekikumi toliddamu mulaba nengo bwedda ku yes nja kujja ku motoka nkukwate ku mukolo tuyingire batukube bifaananyi abalage mama what a couple chimala kufunya ndio mwana yesimye yateba malayika complaining nga kute ku mukono tunamuuliza antomukiriza kwogera wagamita kati kamba sese kirala there are over 5 fake accounts ku TikTok nga sizize already. Yes, I think ina her official TikTok account ne Twitter account kwezilio nti muzimanyi. We have fake bloggers. These are masqueraders in Uganda. Omwama muti ati muri serious mu journalism ne mutategeera mukolo ogwo gono gwabaddewo butugenda mulango ngenda kulaga kyonani so ekyokwata ku mukono tekitegeeza nti badde bakusobola okuba mu romantic ku public kale okwate nange nalabye akatambi omukyala yatambudde n'otuuka n'omuleka nako n'otambula kyadde kigenderere kadde kyemulina okumanya ekira kati nekyo kankusomese. Twabadde ku Serena sikana y'abasajja ebandala n'ey'abakazi ndala, abakazi bayita mu ndala naffe tuyita mu ndala, yayise mu y'abakyala wadde oyagala mugoberere mu sikana y'abakikazi bwe mwayingidde n'otuuka n'oyimirira n'onyumya n'emikwano nga simutunako emabega joint security force kati zimuliko zimutambulirako security yange gye nnyina naye bamuwadde eyiye okitegeera kakati mwabawala mbuno the guy is not romantic nonsense mwagala romanciness eri public oba eri private romance bagale fanane mwagala eri public oba eri private. Omusajja ayinza okuga nti I love you nga takwagala nga ebikolwa kye kankubulire ekirala bwe nalaba malayika oyo nga yakamala okusoma nga alina diguli emu nemuzaayo okola masters. She holds a masters? Yes, ali mu kusoma masters. Nkwongera ekirala namukwana talina motoka like any other girl nga alinya boda ne taxi nemugamba nayo manyi omanyi nti yalinyako boda okumala emyezi nga 8 ng'oluntesitinga ndabe ono yajja kunona byange oba ali ku kirala nemugamba you know what sorry genda muki mu driving school oyiga okuvuga emmotoka ngalowooza nsaaga biki n'agenda mu driving school gye nasooka omutwala mu nga eri fake eyayiga ne mutwala mu ndala